Tulina President w'eggwanga His Excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Olunaku olwaleero President waffe alumbye abakulu mu poliisi era bwe batyo ng'ayagala babuuza lwaki bagaana muganda waffe oba omuntu waffe gwe tumanyiddwa nga Eddie Mutwe bodyguard waffe ne bakalambirira ddala ne bagamba nti tebamulabangako. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine azze n'obubaka ng'ate mukambwemu ku mikutu gye emitimbagano bw'ayisizzaako ng'ategeeza abakulu bano n'ebigendererwa byabwe eby'okuziyiza President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine okuba nga abakuumi be abasinga abatondebese ba top security bonna bamaze okuba nga bawambibwa nenga ekyo kiri mabega w'omukulu Mathias Mpuuga Nsamba eyagenda n'ajweteka emisango egitaliiyo ku bakulu baffe mu security ya President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mbo babba ku bantu obusimu mu bitundu eby'e Masaka eyo era poliisi ne bakwata nga kuliko omukulu akiriwo Kivumbi kati n'omukulu omulala naye akwatiddwa. Twongera bajjukiriza n'obategeeza nti bino byonna ebigenda mu maaso Kabadi ate kawandiike neffe weetuli era n'ebigendererwa byabwe tubimanyi era tubiraba naye nga twongera obategeeza nti nga bwe bagenze mu maaso n'okujwetika ku President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ebikolwa ebyo ebitaliiyo twongera obategeeza n'amawulire amabi nti byonna bajja bisasulira. Kino just bo bakirabanga ekya just of just ng'ekigenda okukoma olwaleero naye ate tusuubira nti kigenda kuba kyanjawulo era Uganda yaffe ejja kunula. Eri mutwe yonna gy'oli twongera okukusabira ne tukwasa Katonda ne tugamba nti Katonda oyo yakutuwa ajja tukukuumira era byonna okusoomozebwa kw'oyitamu gy'oli eyo Katonda waffe yamanyi kuba naffe tetumanyi biki by'oyitamu naye nga gy'oli munnange tukusabira ne tukutegeeza nti tuli wamu naawe mu mbeera yonna era tulwana okulaba nga tukutuukako nga tulaba nga eddembe lyo oddizibwa eddembe lyo kubanga wawambibwa mu bukyamu era n'otwalibwa mu bukyamu naye tukusabira era tusuubira nti Katonda ajja kubeera wamu naffe era ajja tuddiramu. Buganda erina abakulembeze baayo mu Buganda. Ekyo Katonda yakitonda. As a student of philosophy, bw'osoma omusajja gwe bayita philosopher bamuyita René Descartes yagamba buli muntu atondebwa mu kitundu kye. Waliwo ebintu ebimu byetandise okwadaptinga olw'okuba twagala okusanyula abantu b'ebweru n'abamu. Omukyoli asobola otegeera ebizibu by'abakyoli n'abimanya nti ffe ng'abakyoli ennono yaffe tugamba bweti. Ffe ng'abakyoli omukyoli bw'afukamira aba ategeeza kino. Omusoga nti omusoga kyabazinga oba ine bantu omusoga alwana atya nti bw'ogenda tugeze Kamuli bw'ogenda e Bugiri bw'ogenda e Budumbula nti ennono yaffe ng'abasoga. Katongole sisobola kgenda mu busoga ne baŋŋamba nti kino kiri bwekiti ne bwekiti mba njiga buyizi mba student. Naffe abamu mu bitundu byaffe tuleme kulowooleza bantu kubanga bannansi bali bubi. That is the fact. Bannansi babonyeebonye. Gavumenti ya Museveni ye nerowooza kati ejja baleetera basimaya baani babategerera ebyebusoga tebasobola bitegeera tebabalimba tebasobola kubimanya. Omusoga Katonda yamutonda nga musoga n'amuwa omukisa n'amugamba ojja kubeera mu kitundu kyo. Bwe mbagamba ebigambo bino njagala mubimanye era mubitegeere. Abaganda mwekkiririzemu nti muli Baganda. Abasoga mwekkiririzemu nti muli Basoga. Abanyankole mwekkiririzemu nti muli Banyankole. Bwe mmala okwekkiririzaamu mumanye bye mwagala nga mmwe kubanga ne Uganda amawanga geegatta bwegassi okukola Uganda. Waliwo ensonga lwaki amawanga gano geegatta. Era bajjajjaffe baali bagezi nnyo nti Buganda Parliamentary Caucus
yali badde essawa zino ye floating ensonga z'abaana abaganda abali mu makomera naye osanga omubaka Silivia Nayebale nga tasobola kusitula ddoboozi kubanga tebimukwatako ajja tuula mu y'abavandimwe ojja kusanga omubaka Dana Mutasindwa nga tasobola byogerako abaana b'omu Buganda mwesimbewo abaana b'omu Buganda mugende mu bukulembeze abaana b'e Busoga mugende mu bukulembeze abaana bankole mbabuulira kubanga nze mbirabye ebizibu bingi Kibbattaka ali mu Buganda ojja kutuuka Ekyankwanzi yani mubaka w'Ekyankwanzi mwali muwuliddeko ng'ayogera ku Kibbattaka mukozesa amagezi amazaali buli kimu mulowooze wajje tulaga n'ekirala nsaba baganda baffe abali mu kunga structures ng'ekiri mu Buganda nti ababaka weebali tugendeko ne mu Busoga njawo kuwulira abaana b'e Busoga nga muzuukuse mwesimba mu bifo kubanga tetugenda kukulembera Buganda yokka nnengera abaana b'omwakyoli nze platform njagibawa kubanga mission gye tuyina ffenna yakununula ensi eno Uganda yakulaba nti bannansi bonna beeyagalira mu ggwanga lyabwe obulumi bwe tugenda osanga bwe buluwa Yoweri Museveni atuwambye mu masomero amasomero n'ateekamu abantu be ojja kusanga amasomero amanene agaaliwo yagadde agasuule ne bazimba agaabwe malwaliro komandi ziveeri nti ani ayingidde ono gundi ne bamukola amadiini agayingidde naye tannayingira bwongo bwaffe era naffe tulina okubeera kubanga banne ate tetuwa ebintu ebimu tuteekemu ne common sense obuuza n'ogamba naye aleera n'okunyiga ku liiso okunyiga ku liiso mu Buganda mumanyi okunyiga ku liiso kyekitegeeza Michael Senyimba omanyi okunyiga ku liiso kyekitegeeza Yoweri Museveni ne missioni z'ennene okulaba nti batufutubbalako temulowooza nti ye atudde ne naffe bannansi akaffecce kabeereyo mbagamba ebigambo bino abamu tebajja bitegeera nze am a student of philosophy waliwo point zenjogera nga weetaaga oba abadde ategeeza ki naye ng'eyiseewo kuba nze mumiransa naffe osobola okunjagala osobola okunkyawa waliwo bannayuganda wano be nalabula ne mbagamba temusonda ssente z'ebintu ebimu ne mbaba bajja bafera ne banyiga ne bankolera zi vidiyo ab'omu diaspora eyo ne banvuma oye Museveni agenda mugw'omunaana agenda mwenno Museveni asobola okuteekawo ttiimu ne bavuga kivandulo kubanga muyima nnyo n'osanga omuntu wa diaspora tugeze avaano mu Buganda nga tasobola kwesiga Katongole oli n'amuleetera ekiboozi n'abeera excited n'amugamba Museveni kati yagenda mwaŋŋamba agenda December nabagamba ki kale mubanja accountability bajja kubabba bajja zibatwalako kuba temwagala kuwuliriza ate nze abalumirirwa bwe nvayo ne mbagamba nedda temusonda ssente Katongole tuleke biki kati abamu waliwo abankubira manne Katongole watulabula noyogera kino nzize mbibagamba nze nyimirira ku mazima nze nali nsaze okusoma Busaaseredooti era bw'otunulira omwange mange Bikira Maria ali wano ne sapule yange nfukamira ku makya ne ŋŋamba bye ŋŋenda okwogera Mukama eri abantu njagala bibeere nga by'abantu saagala kwekubirira kyovula nze tondaba na mu nkwawa z'abannabyabufuzi ndi musajja mwavu nsula mu muzigo siina
ne ssente bannabyabufuzi basobola ozimpa era n'abamu banneewuunya gundi nga tumpaana gompulira bwe nsikyano ku live ebbanga lyemaze mpaana bapolitician bameka oba abakulembeze bameka njogera ku mukama wange naye nga munaye bannabyabufuzi basasula abantu aboogera kuba nange siri mutono kyova olanze mikwano gyange diaspora be bambeereddewo diaspora community nti bwe mpulira embeera nga enyize nga Michael Ssenyimba siri bulungi mama Namu siri bulungi sister Rose siri bulungi kubanga ye politician era kyova NUP ekintu ekisinziza okunafuya abafuutu soja oli asooka okuba n'akasente najja n'amulaga nkuwaddeyo kalenti nkuwaddeyo kano awo batajja kwogera tasobola mwogerako oli ne bw'obanga avudde ku mulamwa leka ne munange ffe tubeerawo mwaka ku mwaka n'oba olidde kikomando kubanga Uganda nnene okusinga nze kyendidde generations ezijja nnene banansi waliwo abali mu diaspora nga bote baweereza ssente yaweereza kyayagala kwe kulaba nti eggwanga lye olunaku olumu litereera nnyina gwe yaleka ekyannamukaaka gwe yaleka ebbowa mu bulemeezi gwe yaleka emakulubita gwe yaleka mu kyenda emubende gwe yaleka mu kiganda emyanzi afune ekyo ekirungi kyova olaba n'abamu mubeera nnyo excited ne muyitawo kati waliwo nalaba abantu abamu owulirize ebigambo bino waliwo abantu abalwanye mu struggle people power nga baali solid ng'abantu abo baakolanga nze nebuuza abamu mwali muzzemu okunoonya ku bantu abo kubanga ffe mu ekereziya bwe baali batusomesa missionary work mu philosophy yali spirituality nga batugamba bw'obaira bwana mukulu nolaba omukristu ng'abadde atuula wali nga takyajja okumuzzaamu essuubi n'amaanyi bwana mukulu genda omukristu ono yabaaki bane omukyalo ono abeerawa genda omubuuze abantu abamu babeera mu struggle akantu ne kamugira kati ne kamuterebula n'agasigenda biddamu bino naye diaspora leader diaspora coordinator oba omukulembeze yenna otwalako obudde noga ne twayinangayo omukyala ng'ali akitiivu twayinayo omukyala ng'ajja okwekalakaasa oba mmwe muli ku bino ffe katubeerewo kubanga struggle nayo abantu abamu bakuba enkokola nze nyumira nnyo omuntu agamba onansinga kino noga naye omukyala oyo okumufuula active tumunyige wano tumuwa akafo kano waliwo abantu abasonze ssente mu struggle wallahi billahi nga talabanga ku president talabanga ku secretary general tatuukangako ku kitebe naye singa omukulembeze abazze tugeze kaninga chairman Nyanzi we yavudde Boston abakulembeze mu organization nga omukyala ono musanyula tumuweyo eddakiika 5 ne president ayogereko naye motivational mu revolution motivational skills nti omukyala ono manyi kyetuba tukola katwogere ne president omugambe ennamba y'omukyala ono gwe mukubire nti alo sister Rose Michael oyogera n'ekyagulanye Sentamu gwe manyi kyekitegeeza ebyo byonna diaspora bigenda bayamba okuzuukusa abantu Bobi Wine yankubidde nze bane tekisoboka Kyagulanyi yankubidde nze Michael Ssenyimba ne muwala wa Michael Ssenyimba atukanaga bannange daddi n'omwana abajja kwagala kubanga Yoweri Museveni oyo bw'aba agenda ku mikolo basobola omubulya famire y'omuntu njakati mukoppe ne ku Museveni nja mukoppe Museveni omulabi yadde mulabi wammwe mu mukoppe Museveni baso mugamba waliwo mukyala yafudde
ali Myanzi n'abuuza famire ejjajjawe yani ale kitaawe kanajja n'atandika kakati bwe twali tuva Emubende n'abatanzi specioza yatuwanga ekyokulya kati nga agenda ku n'abatanzi ejjajja wange nini twabeerawo nnyo ate ng'alina mwannyina bamuyita gundi n'alaga nti yali naye nga tababeerangako tabamanyi okutereeza diaspora tekyetaaga kuleeta Bangereza oba Bafiripiini abantu baffe abamu bagamba nenwana kale Uganda empya nange naafunamu ki sente nziweereza agenda okulengera nga abamu era ne benwana bo nga bali bwe bati benwana nabo naye tunoonye skills how to motivate our people kubanga abantu bawaddeyo obudde bawaddeyo buli kimu tuyinza kubeebaza tutya twatuuse tetunnatuuka tulina okumanya our goal and target obujja tubujjewo oli asogamba nze ebiseera ebisinga mbagamba era olumu ntera okugenda ku kitebe awo nze nenetuulira eri ebbali tubeere ambo Mukama Katonda n'asitula tonenya muntu yakajja nti ze mbaddewo ebbanga nedda ne bw'aba yakajja nolabanga alina kyakusingako alina kyagattako welcome that person tubeere n'emitima egiri open Mukama ajja tukolera ebyaki ebyamaanyi nammwe abakulembeze temwerwanalwana tya gundi ono tulina omukuba nze nsigalewo musobola okutya n'ofa ne bw'olwana togenda bbeerawo bbanga ne bw'ogamba nze pulezidenti wa Nuupu addako nsaddako muganda wange ebye Uganda nga si byangu osobola kuba abantu bannansi balina ensonga lwaki bagoberera pulezidenti Kyagulanyi alina kye yazimba alina omusingi gwe yazimba ate omuntu kati olaba busobola okukya akyogerako si yakireeta busobola okukya President Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'afuuse pulezidenti wa Uganda naga ali omukyala ali Denmark eyo omukyala ono gwe mpadde oba deputy president mu abalala mwenna mbadde mbeera nammwe mugende mu kkomera mbadde mbamanyi naye kaloze ekyo mwenno mwe musaaga kati baganda bange bwe tuba tukola ebintu tutunuulire kubanga kati njabbawo ekyokulabirako lwaki ndeesa akantu ka waliwo abalwanyi ku intaneti kuno kwaliko abalwanyi abakyala mu nsi ez'enjawulo bano bali Denmark bano bali Sweden bano bali UK bakola naye tutaddeyo initiative ebanoonya abaami abo tiba gundi ono yali active yalagawa kubanga abalokole batusingako ekyo bagera ne bakyalya muna weyo oli ayinza okuba yalwala ayinza okuba yaseerera ne buli omulaga nti munaife aba Nuupu tunoonya ku bannaffe mu Uganda empya bye tulina okukola mu Uganda empya we should practice them now lwaki mukwataganira mu busongasonga kubanga chapters ezimu right now waliyo entalo naye ng'entalo ezo ekizireese butawuliriza bannansi kye bagamba ku bakulembeze butawuliriza ndowooza kubanga bannansi abamu bagezi era bamanyi nze Katongole njogera n'abantu bangi waliwo kati nno bannansi omanyi kati njabbayo ekyokulabirako ffe wano mu Buganda ffe bwe tukyawa omuntu ne tutamuwuliriza bwe tugamba omuntu oyo tetumwesize munnange ne bwayogera bitya era kasigalamu kaali ne tugira bwe tuti ate struggle yakugattako si kwawula kugattako naye n'obukyayi bungi
okusosola kungi, okweyagaliza kungi. Tya omukadde oyo ajja tumalira obudde. Tetumusembeza nnyo ayinza okwogera bino. Ye n'omukadde aba munna-Uganda, aba munnansi. Avuddeyo okwagala eggwanga lye, avuddeyo okwagala ensi ye. Ebikolwa bino ebyekisa bye bigenda abannuupu ssebo bagenze ne bakyalira ku munnaabwe yali abula. Noona ajja kinyumiza ono omulala gambe kambeegatteko. Ne munnange ne mu miransanafu nsobola olwala. Abamu ne basirika. Oli n'agamba omusajja yeerwaza. Mu struggle ffenna tubeere nga tweyagala kyenkanyi. Mu struggle nga tweyagaliza kyenkanyi ye Uganda entuufu. Oli ne waba yakola ensobi. Ani atakolangako nsobi? Mukama waffe Yesu Kristo yagamba atakikolangako yaba akola ki? Abamu bwe bafuula batuukirivu nnyo okusinga abalala. Ne waliwo akaseera aka judgment day. Nti Mr. Gundi, mukyala Gundi, judgment day tutuuseewa, tukoze tutya. Bino bwe mbibagamba, abamu temwagala kubiwuliriza. Waliwo abasajja abaafa basuuna goloba. Abamu suuna goloba temumwogera nako. Temumwogerako. Naye muba fighter. Betwasooka okuziika mu struggle. Era njagala nnyo abasajja abo nabo tuboogereko. Abafiiridde diaspora, abalwanyi abafiiridde mu diaspora. Abalwanyi abafiiridde mu diaspora. Waliwo bafuutu soja abafiira ku ground, ne waliwo ne bafuutu soja ba diaspora. Nga bamutta abasuuna golobe yafiire South Africa. Waliwo abalwanyi baffe. Kati waliwo n'akantu ke njagala tutereezeemu. Tugeze omulwanyi katwala Muzeeyi Kamulali yagenda n'afa. Yali mulwanyi nnyo. Muzeeyi yalwana nnyo, yagala NUP, yayagala people power. Tugeze afudde. Abafamily bakimanyi abadde awagira NUP, abadde awagira people power. Ffe nga comrades tuyimiridde tutya okuziika abalwanyi abo. Alese kubaziika kyokka. Kubanga Muzeeyi Kamulali yamalawo ebbanga nga mulwadde. Ng'olumbe lumuluma ne ŋŋendayo, era ne nnoonya n'omukulembeze omu n'agendayo. Abantu baffe abo obbasiima. Kubanga bawaddeyo ensimbi, bawaddeyo buli kimu olwa revolution. Bawaddeyo buli kimu olwa struggle. Nze ebyanga olumu bye ntera okwogera, abamu bayinza obutabyagala, ne munnange mba nina obikola ki obyogera. Kubanga ekyo ekisinga obukulu, bye bimu ebizaamu amaanyi. Mu luno olutabaalo lwe tukola ki lwe tulimu. Bwe tutegeera ekyo, tinomanya waliwo omukyala Pamukaawa Kayaga. Abakyala baaliwo baali masimaati, bapamukaawa. Waliwo abakyala abaali ab'enkizo, Dokita Musawo Sheira aliyo mu Amerika. Abo abakyala tuba involvinze tutya. Obalaga they are part of the struggle. Kwa bali part, ne how do they be appreciated? Obebaza. Ano omukyala bamitanga Aisha Ntanga. Be bawanga ba Pastor Muwanguzi. Pastor Muwanguzi ndaba takyali active oba kiki. Pastor Muwanguzi si oli owedda. Pastor Nuru Muwanguzi yaliwo ssebo naye bayatyamu naye sikitegeera. Abakyala basondanga ssente miliyoni 5 ne baziwa ba Sauda bafulufiga agendo tekeno. Abantu nga bawa ssente. Awuli asookubeera nga struggle yamwavuwaza. Tuyimiriddewo tutya naye okumunoonyaako. Tuyimiriddewo tutya. Njagala ebyo byonna tubitunulemu. Ate bwe tubimanya, munnange naffe tumanye nti mbabazike Easter atya nti ali bw'ati. Naffe tube nti abakyala waliwo ababadde baluganyirwa Maclean. Abo bonna tubazuukusizza tutya. Waliwo abasajja abalina amagezi ba Michael Ssenyimba abo. Tukozesezza tutya amagezi gaabwe. Ddala aba diaspora coordinator bakulembeze eno abantu mubayite
protest vote mwe mugitegedde mutya kiki twandigasse mu protest vote magezi kyagenjawulo ge tusobola okukozesa okuggyako omusajja ono tya kale wabeerewo wingi ey'abamateeka batali wingi kubanga okuggyako Museveni tetugenda birowooza nti tulina kubeera bwe tuti kukikwate nedda waliwo ebisoboka tyala naye bwe mumukwata wano bwe mumunyiga abafiira ku ground ne waliwo ne bafuutu soja ba diaspora nga bamutta abasuna golobe yafiire South Africa waliwo abalwanyi baffe kati njagala tukozesezza tutya amagezi gaabwe ddala aba diaspora coordinator abakulembeze eno abantu mubayite protest vote mwe mugitegedde mutya kiki twandigasse mu protest vote magezi kyagenjawulo ge tusobola okukozesa okuggyako omusajja ono tya kale wabeerewo wingi ey'abamateeka batali wingi kubanga okuggyako Museveni tetugenda birowooza nti tulina kubeera bwe tuti kukikwate nedda waliwo ebisoboka tyala naye bwe mumukwata wano bwe mumunyiga wano kubanga neyo eri Museveni kati bwagenda mu church ba bishop tebamwaniriza naye yatta bannayuganda bameka yatta nansi bamutuuza na maaso yatta eruwero naye bayibuli egamba tottanga naye Museveni akulaga yabatta n'abagamba mbanunulidde eggwanga lyammwe ne banaddiini ne bakuba mu ngalo n'abawa emmotoka kati nammwe temwetwala nnyo nga bakatuliki nnyo bakulisitaayo nnyo timunnange ffe oba omusajja atukubye ettama erimu nedda atujja dditeekawo nedda nti bankuba oli naluno kuba ye saabatemu mwetegefu twetaaga oteekawo resistance twetaaga oteekawo embeera nze protest vote nabagambye gye neetaaga yeeno abantu basomese okunoonya akalulu bakalonde bakakuume ne mukakuuma nga bitabuse awo mbagambe mukole kye mwagala mukole ki era mmwe kubanga ebintu ebimu right now gyabbi bagamba okimanyi nti mu bukatuliki bapapa abamu babattanga abavudde ku nnono papa ne bagamba oyo tumuwa obutwa avudde ku nnono y'ekereziya olw'ekigendererwa kiri ekinene ekereziya ebaddewo emyaka ono omuntu omu waakiri akola kyavaawo
oli najja n'amenya tawo okugulu n'asiba ba akireewo n'akwata bannansi n'abakola byonna n'aleeta emiggo n'agibakubanga mugenda ekawempe nammwe ne mumukubira mu ngalo nti munnange omusajja ono tujja kukola bwetti ne bwetti. No, tugosiye ku bwongo kubanga tewali kibi kyogenda kukola bwe kibanga kyakujjako nakyemalira. Tuleme kwesiba mikono, buli omu ky'olina okukola kikole. Bwe tuba twagala eggwanga lyaffe ffenna okulyeyagaliramu okulaba nti ensi yaffe ffenna tugirwanirira. Ffe tugenda mu kalulu akasemba, nze babuulya tugenda mu kalulu akasemba, emyaka 5 tugibadde najjo. Saagala twekwase bosa nze na constituency zemmanyi ng'ababaka parliament oli kasita abagulya ambulance n'ayitamu n'abakubira jambo myaka 5 nga kyakoze. Twetaaga ababaka bagenda odduumira omubaka asobola okukola mobilization. Tulina ababaka atasobola kugamba nti Museveni mme bwagenda ku mukolo bannange mukole nigiina mukole ki. Revolutionary MPs abasomesa bannansi kye balina okukola, abasomesa bannansi obuyinza bwabwe. Nammwe banyo tibunnanga ono omubaka yatugulira ambulance, ono munaye talina buzibu na kibiina, ono talina kukola bwetu. Omubaka avaamu ki? Biki byagamba bannayuganda? Nalabye abazze okwesimbawo. Olina abagamba bannange bwe musirika parliament nja kulwana. Social media teriiwo, Facebook teriiwo nga tabyogera. Abamu ba comedian Zimbabwe babuza obiki statement kizookoze ezijjako Museveni. Kikyokoze ekiraga nti obadde serious. Nize fulo ya parliament. Tebabalimba. Temutabalimba. Kuguno omulembe twete omuntu yeso okulwana ayina so agenda mu parliament okwogera ku bizibu ebiruma bannansi, malwaliro omutali ddagala, enguudo embi, bannansi basiyagibwa, bannansi bali ku mawanga bali mu deportation centers. Mumale genda kuba kansala ndyoke mbyogere. Oyo abanga jaba osobola okukozesa omukisa gwonna n'oyogera ku nsonga z'ensi yo, n'oyogera ku nsonga z'eggwanga lyo. Wonna wooli ne baziwulira. Era mutunulira abakulembeze ogambe ne gundi ono tuvuga kivandulo byayogera biri bitya kubibaluma abawa solution. Waliwo ajja okujjaga kakati Museveni n'akola kino n'abalekaawo tababulidde kiddako mwerwanyeko mutya. Kuba abantu munnange nabo baabateeka mu ddobo, bwe batobalaze bajja kutunuulira. Gwokimanyi nti waliwo abakkiriza nti Museveni tasobola kgenda. Era mu bwongo bwabwe ng'olya kime bwe nfuna akafo k'MP neetereza famire yange kiwedde. Era ng'abamu batwewunya bye